teri mwami alina maanyi matuufu adija akola masturbation ekyo kyokimanyi kituufu nati mulimu ekyokubeera nti gwe toyagala kwebakako buli mukyala gwosanze nogamba nti kaneemalire anti kati gwe oyinza okulowooza ogenda kwemalira naye ng'ate weewa bulwadde oblockinga veins zo zimenyaamenya ate ku bakyala kizzeko okusaidia abakyala ekyabakyala okwegiragira ebintu ebyo it's okay ekyabakyala kiviiriddeko abawana abawala okubeera nti no balemererwa okufuna abaami olowooza nsonga ki eziviiriddeko abaana abawala okubeera nga batuuka ku ekyo olaba dija abaana bafuna abaami naye awutse ekibalema okuwangaza abasajja abo oba abaami abo Jackie gyaleese ate nga bano bakola bizigo bakola ddagala lino omufunza simanya bitya eryekinnansi kuyite musawo nedda olwogwo wenna abadde mu Dubai nga tomanyi nti no wano waliwo olweza waliwo ebbombo waliwo ebintu bino ebya tight manya siripale okitegeera Jackie abireese olunaku olwaleero ate nga agenda kubeera nga bitulaga abaami abalina amaanyi amatono obeereyo mu kabedi space bambi naye ng'omukyala omuteza bitimba lwa nsonga teweesobola Jackie eddagala eryo lyonna alirina waneeno banaye temutya bino ebintu bya butonde si buli omu nti naali perfect okay teri ku HK Media ate nga yenze Hadija Kikozi kutuusaako ebyo byoyagala olaba byokka kuweereza nsiziraane ne Dubai gwe wenna omupya eyakatujoyininga woba ondabira ku YouTube obeera ng'onyiga akagambako ka subscribe bwotyo okubeera ng'ojoyiningirawo show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoyininga show ndina omukyala wano anekaanekanye bannange kansooke nga sinnamubuuza amanya ge njagala mbulire yamutingidde ekiteeteeyi kineeno sense okulaba nange okulaba nate ani yakutungidde ekiteeteeyi kino ng'onyumye nnyo nange simumanyi tomumanyi waguze kigule yes oyogera mpolokooyemu njogera ennyo naguze ekigule wakiguze wanange njagala kigula nakije Uganda kuba bino ebiteeteeyi wammeno sibirabayo kiva waffe ku butaka okay bana ninako wenkyaddeko waneeno ew'omukyala Jackie ono namuleetako omulundi awo ogwasooka ate ng'olwaleero njagala tubeeko ne byetunyumya ffe ng'abakyala tubeera n'ebiboozi byaffe leero njagala mbuulire ku byama by'abakyala lwaki anyirira lwaki ali bw'ati basically oli otya Jackie njedi bukwana gy'oli otya mukwano okay omuntu atakumanyi njagala omuyanjulire manya gange nze Jackie Jana ge musinga okumanya naye nga ndi mukyala Muganda ndi mukyala Munauganda yenze Nakate Jacqueline Nakate mweddiraki njovu okay bana tuli ku HK Media ate nga tukyagenda mu maaso amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kikozi my guest today bamuyita Jackie Jana ate ng'olwaleero alina ebirabo eby'enjawulo byaleetedde ba clients be alina business ze zazaakola abaana baleeta ani eno e Dubai okubeera nga bakola emirimu so azze olwaleero okubeera nga abasiima ate abeere nga giving back to her audience to her clients mwenna abamusupportinze okay tutandikiddewa mboozi kijoyina olwaleero tunyumye ku bakyala abaana abawala babona bakola ennaku zino naye ebigambo byatabuka tebakyalina love tebakyalina maka tebakyalina they've been disappointed so tubogereko tubawe ne ku magezi ate n'abalenzi tubayingiremu nabo tubawe ku magezi then tubawe n'akakola akasolving ensonga okitegeera okay kiki ekiviiriddeko abawana abawala okubeera nti no balemererwa okufuna abaami olowooza nsonga ki eziviiriddeko abaana abawala okubeera nga batuuka ku ekyo olaba dija abaana bafuna abaami naye awutse ekibalema okuwangaza abasajja abo oba abaami abo usually kiva kuffe abakyala eneeyisa ekyokubiri competition nene kati omanyi competition adija competition nene abakyala abanyirira bangi tufuuse bangi nnyo abanyirira bangi abakyala abeddaabiriza bangi
kati gwe oba tofuddeeyo kwefaako ng'omukyala however much olina empisa however much olina ssente however much wasoma however much olina omulimu naye nga teweefuddeeko ng'omukyala competition nene tulinga mmotoka kati service yafuuka service otegeera emboozi banaye yakunyumira ate nga yenze HK Media Hadija Kigozi nkuleetera ebyo byoyagala olaba byokka nina Jackie wanene alina ekipya kyatuleetedde sayagadde kibanjulira mu kusooka naye njagala tukitambulize ku mboozi eno ey'abakyala okubeera nti balemereddwa relationship. Okay, kati ebintu bino ebyabawala ebyabakyala nange binnyumira byagala nnyo so mbeera njagala ne bakyala bannange abatabimanyi babitegeera okitegeera so kati eno kampuni kiki kino kyewatuleetedde? Actually ye kampuni gye tusoose okugulawo era ngera we twasooka okugulawo abafirika wano human resource era ffe tusoose okugulawo kampuni egenda okutunda products za Africa nga tuziguza abantu baffe not only Africans n'abalala ne tuyambe ku bantu baffe ababadde bawooza kati ate olweza ndujjewa ate wano weruli ate clear nga lutuufu teri ate gamba bandeetedde obuwunga nembunaaba emirimu noonya emirimu sigifuna no ajja twasazeewo twasalawo I think I told you nali Uganda then nempitirako ne Kenya so twasalawo okunoonyereza kola research yaffe ne tunoonya abantu abatuufu abalina ebintu bineeno ne tubafuna ne tubasaba obuyambi bwaffe otujoyininga babeere nga batuwa products zino ate tuzituuse ku bannaffe abatalina products zaffe ziva Uganda, Kenya ne Nigeria. Wow. Yes. Ekintu nga kiri ku level ndala nnyo. No, twayagala tukole ekintu nga kiri mixed nga naye kikola. Sinagatta abantu omanyi kati Adija waliwo emiti gye tulina e Uganda nga Kenya tebagirina waliwo emiti egiri e Kenya nga Uganda tetugirina so we did research ne tumanya ki ekiyinza okukola amangu ate nga kikola bulungi ate nga kiwa results eza forever tekigaba temporary results. So we did research ne tunoonya ensi ezisinga eddagala ne tuziyingiramu. Nze nsooka okwekolerako experiment ate nze naabuulira abalala nti kati kano ka tight kakozebwe kati nedda n'ebirala n'ebiri eri byonna ebya waters saagala zoogerako wano eno nnyinza okutiisa abantu waters size njagala waters size njagala nedda saagala waters njagala birala njagala kulabye n'ebintu ebirala bino ebya sikiini simanya bitya ate nga ndi mukyala muddugavu so njagala obeere nga onteekako ekizigo ekyo kagamba mbe nga masamasa ebisigadde biri okay bane tuli ku HK Media ate nga Jackie natuletedde ekyenjawulo gwe wenna abadde mu Dubai nga tomanyi nti no wano waliwo reza waliwo ebbombo waliwo ebintu bino ebya tight manya siripale okitegeera Jackie abireese olunaku olwaleero ate nga agenda kubeera nga bitulaga abaami abalina amaanyi amatono obeereyo mu kabedi space bambi naye ng'omukyala omuteza bitimba lwa nsonga teweesobola Jackie eddagala eryo lyonna alirina waneeno banaye temutya bino ebintu bya butonde si buli omu nti nali perfect so abakyala totya ate simanyanga amazzi nedda amazzi ennaku zino okusinziira ku bye tulya kati tuli Dubai tulya chips tulya chicken okitegeera so gaggwawo ate n'akasana kangi kakwokya paka mu mpale so ebintu bino Jackie ayina engeri gy'agozezaamu obulamu ate bw'oba oli eyo ng'oyagala okujja ogula eddagala beera ng'oyanguyirawo bunambiro kuba lino eririwo abasimbye wano layini bayinza oddimalawo. Okay, tutandike n'ekizigo kino ekya sikiini kubanga sikiini eno kintu kikulu nnyo erifa abakyala. Tulina ebizigo bya mirundi ebiri tulina ebizigo eby'abantu abaddugavu nga toyagala kweyerusa
tulina n'ebizigo eby'abantu abagala okweyongeramuuko ajja kati waliwo abakyala nga ye kyamanyi nti being bright is the answer to everything. So tulina ebizigo nabyo ebibayambako okubalansinga olususu. Ffe tuli baddugavu lwakuba kala zaffe zaawukana naye nga we both black. So Adija ebizigo bye twesiga ate waliwo oli agamba nti kati nze nfaanana Adija banjagala kutuuka ku Jackie. Kati newabawo oli agamba nfaanana Jackie njagala kusingawooko. So nabyo tubirina. Tuke ku Prima Kadashi. Nabyo tubirina. Tulageeko ku kizigo kinene kya African Hubs. Tuli ku African Hubs Original ye new company Jackie gyaleese ate nga bano bakola bizigo bakola ddagala lino omufunza simanya bitya eby'ekinnansi. Nkuyite musawo nedda tompita musawo wabula mpita counselor. Nkuyite counselor because I'm one. By the way, I'm a counselor. You're a counselor? I am. Professionally. Nina ka certificate kange. Wow. That's very nice. So, obwa counselor buno ffe tumanyi bwa kyalo. Tumanyi bwa LC. Okitegeera naye oyinza okwongera okuhighlightinga muko ku kintu kino ekya counselor. Counselor yabeera atya? Kati nja kwa example waliwo MP waffe gwe bagamba alina bbaluwa za mukwano. So guba musomo nagwo kuba kusoma nako naye osoma n'okuguka mu kuyamba abantu mu areas ez'enjawulo. Kuyamba abantu si gwe kwekakanya. So osobola okusoma family and childhood oba osobola family and child oba osobola okuguka mu kintu ekimu. Nobeera ng'osobola okukakkanya abantu abalala abazitoowereddwa mu eyo embeera kye tuyita counseling. Tulina bakansala abantu abasinga muze muwulira bakansala basiriimu nti when they check you for HIV there is that person gwogendako nga tonafuna results nagamba kati results bwe zinadda biki kati abo betuyita bakansala naye ate tebakoma ku siriimu yekka. Bakansala babeera b'ebintu bingi tuguiding abantu mu mirimu tuguiding abantu mu families obaddewo otya ne family waliwo abantu nga oyina abaana naye nga tobasobola. That is child and family counselors. Naye kati nze natwala child and family counseling with love therapy. Wow. So nze mu mukwano. Wakuguka. Gwe nalaba HK Media ize Hadija Kigozize nkuleetera ebyo byagala olaba byokka. So oba tulabira ku YouTube awo beera ng'onyiga akagambako ka subscribe mu radio kubeera ng'ojoininga show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoininga show. Jackie ono mukwano gwange. Jackie ono mumanyiko ebintu bingi nnyo naye ekintu kino ekyokubeera nti nno ate yakuguka mu mukwano n'ensonga zino endala mbadde sikimumanyiiko. Kwegamba nsurprisinga buli kanaku ayiye ekintu ekipya. Njagala oyongere okunyinyonyola ku kizigo kino eky'olususu kubanga nze nfokasinga nnyo ku lususu lwange. Skin yange bw'ebeera tennaba kutereera nze ng'omuntu confidence ebeera very low and I guess to every woman out there omuntu bw'abeera nga alina pimples oba n'akeera nga alina rash there's a way how we bawulira nga confidence eri very low tasobola kwogera mu bantu tasobola kufuluma so n'abaami omwami okutambula mu bantu ng'olina ekibalabe really it looks weird ate kubaami ate it's even worse like it's very weird okusanga omusajja n'ekibalabe oba mulwadde real sense. So ekizigo kino kikola kitya? Kati kino ekizigo tukiyita black clear. Kyabaddugavu oba basobola obusoma. Kati biki ebiri mu kizigo kinene? Ekizigo kino Adija sigenda kulimba kubanga mulimu ebintu bingi. Oyinza tuwaayo bisatu n'ogamba nti mulimu ekigaji mulimu kino kuba omuntu bw'awulirako nti ddala ekigaji kigira bw'atega ddala kituufu. Ekizigo kino kirimu ebintu bingi naye nga kyenyinza okugamba bakikola kino ekizigo tukijja Uganda. Kampala. Omwami abikola nga bituukagana ku skin zaffe ate batukolera ekizigo nga kirungi kiri very soft. Kwatamuku.
of course. Ekizigo kino kirimu extracts ezijja okuyamba ku mbalabe, ku lusolo, ku rashes, ne kiclearinga skin yo ate nga kikeepinga in your normal color. Nga to breachinza wabula no balancinga. Color yo nebeera even. Ekizigo kino eno n'abaana abato bakikozesa ababebi. This is black clear, temuli chemicals. So n'omwana omuto akikozesa. Nagambye Adija, ffe twesigamyeko ku butonde. Twesigamye nnyo ku butonde. Forgive my Luganda, sometimes bifa. Naye twesigamye nnyo ku butonde nti ebintu byaffe tetaddemu chemicals nyingi naye twagadde tukole ekintu nga kiri omuntu yenna asobola okukola ki okikozesa ate nga teeraliikiridde after results nti zinaaba ninamu bad effects or something. Alright, tugende ku kirala ekyo kimu ekizigo ndabawo obuntu obulala awo mu bukebe bwe sitegeera ndoza gobeera obumenyamenyera kano kaki asooka embalaga eno product Adija tuzunga nnyo ekituufu tuzunga nnyo and we meet a lot of people guys, this is very small kakebe katini nnyo eno tugiyita conjuring oil eno eringa mu Luganda kyeki hai hoi mu Luganda kyeki conjuring oil mu Luganda bakwetita akasiruwaza something like that. Akasiruwaza ki abasajja? No, si basajja bokka. Kati kano ka oil kakozesebwa omuntu yenna, anyone. Ajja ogenda kunoonya mulimu, you put on this oil, ojja ku like bajja kwerabira abaliwo bokka batunulire gwe. Wow. If it's this is magic. It's not magic. Yes. It's herbs. It's magic. Our unnatural herbs like emakoola ge tuyitako buli lunaku geegano. So oba onoonya abasajja oba onoonya abakazi, this is the only thing. Wow. It works. Tutera gigabira mu lakombo yaffe. Tukateeka mu lakombo. Tulina ebintu binene obinyinyonyole ng'obinzirizaako ne mu Luganda abantu babitegeere. Lakombo ebeera nga package. Okay. Tutera kateeka mu package y'omukisa. Y'omukisa. Mwe tuteeka kano. Naye package y'omukisa eno ejjiramu biki na biki? Okay. Package y'omukisa tugiteekamu cleansing herbs. Okweyambulula. Okweyambulula. Ne tuteekamu ekyogero. Okay. Abakulu banaaba kyogo, si kyogero. So ne tuteekamu ekyogo, ne tuteekamu ebizigo by'omukisa bye weesiiga on a daily basis. Ne tukuteeramu kano ka conjuring oil. Ne tukuteeramu ne forehead. Gye weesiiga ekiro nga forehead eno yetya? Forehead si empuumi. Eno empuumi yeeno. Kati tulina kino tukiyita lac potion ye forehead. Kano akantu okeesiga ekiro ng'ogenda kwebaka. Osabirako buli kimu ky'oyagala. Trust me okifuna. Jackie. Oli oganya okujja wano olaze. Jackie naga simanyi kineesoma wanneesigidde kano ka love potion kalaku potion. Love potion yokka yeeyita omuntu. Yempise. Kati njagala ajja ampe airtime n'akuwa. Wow, that's very nice. Abakyala ebintu ebibadde e Kampala nga mubiraba abantu babirina eyo mu midaala simanya mu wamandeevu simanya katwe simanya bikoze bitya na wani Dubai ate nkujjukiza nti birabika bituuse ate ng'omukyalo alina African herbs ya bitunda abeera Jackie Nakate. Bw'obeera omwagala ogenda musangana eno ku Business Bay ku Prime Tower ate nga tukyakutwalira ddala mu maaso Abaami tuddako kammwe njagala ondagaako Abaami abo omanyi Abaami abo bawaganyavu nnyo okitegeera babeerayo eyo nga balina ebizibu naye nga tebaagala kusitukiramu. Abalenzi balina ebizibu bingi nnyo. By the way, I've received so far my clients are boys. That's the funny part of it. Actually
kano bakayita manpower abasajja amaanyi g'abasajja abaana babatwalako abawala omanyi abalenzi balina waneeno balina eŋŋombo gye banenya abarasita bali banenye bayogera mu bed space omuwala tabawuwo era asula wo enkya asula wa neighbor omanyi lwaki abawala bakola we batyo wallahi osula n'omuntu ng'owulira neighbor atwaza ng'onali mu kwezinga byonna ebyo bisanga Dubai ate nga biri ku HK Media wano nange nzeka Hadija Kigozi okay mu bed space wano omwana agenda n'abeera nga atwaza tasenguke era no babuno binadde wa neighbor amanyi okutwaza mama nawe waddire wa neighbor bambi oba oli mu kyalo abali bubi abakyala teboogera no but by the way Hadija abakyala ffe tukyasinze tulabanga abasajja beewolereza nti banyigirizibwa naye abakazi tunyigirizibwa nti olaba Hadija it's very hard naye omuntu bw'oba mwagala oba osirikira ki osirikira ky'omugambo lwaki oba osirika omusajja wo gwe kennyini musalira amagezi abakyala namwe mwennyini osobola okugenda mu dduuka nga lino erya Jackie n'ogulira bbawo akantu n'okamukaka ku mpaka tebakimanyi babadde tebabimanyi abaana kati omwana akimanyi omwami ate ng'amwagala naye tayunga takutula kati nga kyalina okukola kunoonyayo Sam rasta amalako ng'agende wa rastaman naye ng'ate ayagala oli so abaami tetwekwasa bakyala ate nawe totuulaawo kwogerako nti munange ekinzunza gundi talina waaka ate mu bed space wano tulinga abali muzigo tuba tuwuliriza okitegera tukuwulira nga gundi tetumuwulirangako bwagira tituwulirangayo yadde akaleekaana so nti baba bakulaba so twala akantu nywa otererere ddala forever ozaale ne ku baana tulina wano abaana mu ddungu wano nga tazaalangako naye ng'enkwaso ze kyekizibu nga sigamba nti tayagala but ng'enkwaso ze nnafu so twala onywe weddaabiriza kati kano kakola otyo kafumbira mazzi kano galinga majaani ogateeka amazzi gali womu n'okuba ku makya n'onywa 1 cup in the morning n'onywa 1 cup in the evening trust me in 1 week's time obeera oli wa tabbo baba bakwebuuza ate tooyiteewo buyisi kano tukuwa doozi ekumala okuggyako banno abaagala okwefaananyiza bannaffe abanigeria bakikola batya Jackie abanigeria obalabyeko sibalabyeko babanyumizza ekisingako so naffe kyetwakola ne tugenda Nigeria ne tubuuza bannaffe abo mukikola mutya olina nti balya nnyo akawunga si kawunga balina ddagala ate nga naffe twalifunye gweoba oyagala kubanga mu Nigeria muganda wange jangu tukuwe ery'omu Nigeria wekati katini naye ofuuka tabbo oyinza okuyugumya akatandaawo tusula mu ddeeka olaba n'owo basuula waliwo abeesuza tokiteeka mu bantu nti abantu be Dubai beesuza mu tteeka percentage esinga Jackie 80% ffenna abasinga tusula mu bed space 20% yemmwe ba CEO okay tugende maaso njagala ombuulira ekintu ekirala eky'abaami abo ekirala eky'abaami abaami mwega ya sayizi yafuuka sayizi abaana bava e Uganda nga bato ne bajja okukola kati ate standard za wano ozimanyi sayizi neebeera bwetyo sayizi nekendeera by the way ekintu ekya sayizi tekiri nti bakuzaala oli mutini sayizi ekendeera n'okendeera okusinga ebintu by'okozesa emirimu gy'okola ddala n'abaana bakozesa masturbation ekendeeza sayizi n'amaanyi alot ate nga eno ebweru gye tuli abaana babikozesa nnyo abaana bo bawa magezi ki no stop masturbation jangu tukoleko ofune omukyala obeere ng'osobola okugattawo teri mwami alina maanyi matuufu Hadija akola masturbation ekyo kyokimanyi kituufu nati mulimu ekyokubeera nti gwe toyagala kwebaka ku buli mukyala gw'osanze n'ogamba nti kanneemalire anti kati gwe oyinza okulowooza ogenda kwemalira naye ng'ate weewa bulwadde oblockinga veins zo zimenyaamenya ate ku bakyala kizzeko okusaidia abakyala
ekyabakyala okwegiragira ebintu ebyo it's okay. Ekyabakyala it's very fine by the way omukyala okukola masturbation lwakuba nti no tebazituukako lwakuba nti abakyala oba okola masturbation era waliwo sports zotalina kukwatako nga yo sport olina gireka but ng'omukyala yenna yandi okusembeza obwagazi bwe yandikozeeko masturbation once in a while. Yes, yandikozeeko masturbation naye nga takozesa bivibrator. Masturbation eno w'engalo zo naye woba onookola masturbation bannanga ate kino buno bwe bayita obuyonjo twewa infections ziffe ffennyini olina ebyala biringa ebya jacki tobicleaninga bulungi wezzeeko weetakula tuli kuba ekikebidi ate nga nze Adija Kigozi nkutuusako ebyagala laba byokka ate nga tuli Dubai wensinzira okuweereza gwe wenna ndabira ku YouTube obeera ng'onyigira kagambako ka subscribe bot okubeera ng'ojoininga show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoininga show. Leero ndine Jackie Jana. Jackie ono mukyala w'amaanyi nnyo buli nnaku andeetera ekintu ekipya oba leero nange yankoledde kano kalak potion ne kandeeta wano ku office ye simanyi naye ngenza okwesanga nga ate ntuusa eno ku Prime Tower. Okay, soko ndaga product endala kaki kali akatini akali mu kakebe akatini. This is African pulling. Abakyala bulijjo tubagamba ddala abana Uganda. This is very important to you okukyalira ensiko tekyali ensiko. Ku Dubai tewali ensiko bannange. Naye ensiko y'obukulu bannaye nayo tekyalikika. Kati kyagonjoolebwa. Olaba akantu kaneeno kalimu oil agenda okusofteningsa oluliba then mubaamu eddagala lyennyini ligenda okuyamba okuwanvuya n'okugaziya. Akantu kaneeno mukakola muti yamusaamu bino ebitengotengo. Si bitengo by the way bitengotengo bikola naye ate si bye bikola byokka. Si bye bisinga. Waliwo ebintu byesaagala kugamba ebikolo wano. Ebimu nga amannya gaabyo geego kati tujja byogera naye ebikola ebyo tugatta ebikola ebyenjawulo ne tufuna akantu kano ebitengotengo ebyo birwaza bitya Jackie twakulira ku bintu ebyo watambulanga ng'omaze okubikozesa era dakiika tezaabeeranga nnyingi nnyo ate nekyala okubeera ng'oli mwana muto si kyekimu ng'oli muntu mukulu weekubyemu akafaananyi ng'obikozesezza wano ng'oli wano ku ddumu olina ogenda ku wabula nze n'obulumi si bujjukira Jackie bwalinga massive so anyway we did this for you nti gwe omukyala omukulu and actually in normal senses omukyala yenna wogenda mu periods zo manya okendeera obadde okimanyi ekyo nti buli wogenda mu periods zo okendeera n'okogga so buli ennyama eyo weddamu okwesiga periods zino zifumba omubiri ne guddamu ne gwekwata buto so buli wova mu periods zo nze nandigambye ng'omukyala okozesa obutejjaako bintu bibiri steaming abs ne pulling lotion buli wova mu periods zo you steam n'oyongerako ne wezaako steaming kwejja mu kisu kiri we steaming otya mpulirako ebintu bino ebya steaming abantu nga babyogerako we steaming otya like otula mu baketi no tulina herbs z'oteeka mu baketi n'ofumba ekyo ekikka n'okituulako ne weevumbika tebiruma byokyamu sijja kugamba actually n'enviiri ziruuma naye tuzisiba nedda tojja naye omukka ogwo gukuyamba okugyayo ekiso ekyo ne particles ezimu ziba zitusigaddemu era ogenda okuva ku steam eyo immediately bw'oyambalirawo ennika ogiraba nga erimu stains ziba zivaayo abakyala mwefuddeko nnyo bamaama lwaki abaami batuddukako Adija ova mu periods enkya n'ogenda ku kadate omuntu nagamba owunya olusu naye nga in normal senses towunya naye it's because obadde mu periods you did not give it time tewe steaminze n'ofuna akasu nebitusobera omwami n'adduka bino byonna mbadde sibimanyi mbirabidde ku Jackie ono ngawe natulengera side eno pozi nkujjukiza nti abakupla tourism bali wano eno okubeera nga bakutuusaako ekyenjawulo oyagala ticket oyagala visa oyagala
oyagala Dubai tours bakurecevinga mu ngeri esinga okubeera ey'omulembe beera ng'otundako ku screen yo ate obeere ng'ofuna ennamba yaabwe bulungi nnyo basangibwawo ku Dal Ariga building ate nga wasobola okubasanga ku M floor. Okay, tukyagenda mu maaso ate nga ndi ne Jackie ono olunaku olwaleero alina African Hubs ate nga yazituleetedde wano e Dubai. Toddamu kwenyoma bw'oba oli musajja kati okyasobola okikubira ddala mayiro zonna okitegeera so kano kacyakanino kaki nga tuvudde ku ebyo tulina abaagalwa waffe abeekubye emizimu ne badduka oyo eyadduka olwaziri ensonga zetwogeddeko ate kati ng'ofunye solution okuzitereeza tumukukomezaawo tumukomyewo tulina BBL. This is bringing back lost lovers. BBL eno ejja mu kombo ya buntu busatu just mbalazeeko kimu n'ejja mu package ya buntu busatu naye gyonna gyali abeera alina okudda by all means. Atya omutima guno guba gukuba nnyo essaawa eyo kiba kityakomawo ati buli kimu nadda. Simanyi wekikola naye ebyo bintu by'abajjajjaffe be babitulekera be babitusookamu actually magezi ga Katonda. So okozesa app zaffe zino eza BBL omwagalwa wo yenna kabe mukyala mwami n'akomawo mu mutima omulungi. Waliwo bintu byakusika muguwa bino kati n'otereza biri ebyali byagaana ekintu n'okitambuza abasajja ate namwe banaye mutusitresize nnyo bino byonna tubikoleramu oba okitegeera naye ate nemubeera nga era nemusigala nga mukyema maaza so kati njagala ondage product endala kano nga kali so decorated. Yeah, kano kali so decorated. Why? Nti eno gye tuyita success portion. Eno y'Abaami. Banoonya emirimu. Kano k'Abaami onoonya mulimu olina business yo tetambula. Yes. Tebabiraba. Jangu tukutereeze. Tukuwe kano. Trust me, views zigenda kwambuka. Atokole kwa Adija view ya shene eberenga eri waggulu. Naawe abadde tamulaba leero ogenda kuba omulaba. Weewuunye lwaki mulaba? It's because of this. Kati kano ka success portion tukawa abantu abali mu businesses. Ddala oyina by'otunda. Mainly ng'olina by'otunda. Mainly ng'olina by'otunda. Bano abaana baffe abajja muno batunda matooke biki chapati biki. Waliwo n'abatunda ebisukkawo. This is a good thing for you. Okikola business yo nobeera ng'oyita ba client. Okakola otyo okanaaba okalya. Ocha. Yeah. Omukka mulungi. Omukka teguwunyirira abantu mu lumu. Singa Omwarabu okuba kabaani. So kano kalinga kabaani okutwaliza. Kano kalinga kabaani. Nga kye twandise bakulu okateeka ku kabakulu. Trust me, ebintu byo bitereerera ddala. Bitta. Aba clients ne bajja, ba customer ne bajja. Tujja kuwa example ngaffe. Tubalina ba client. Era naawe ogenda kujja atulaba just because of this. Somululanda bakantu ako k'otuteerako ne katuleeta Jackie. Oteeka ku manda? Abs. Teziwunya, tebawunya mu ddagala. Tona akasse. Bannange. But abs zennyini abs, local abs. Zokwata n'oteeka ku manda. Wano nazze mu ddwali ate nga zungu. Bakyala n'oyita abakasitoma bo. Bonna b'oyagala gwe kasitoma oyagala agula ekikyoyagala okugulako ky'oyogera. Adija n'oba ogamba nze noonya agula Adija yenna amutwale. HK Media ogitunda. Nogamba noonya agula HK Media omufuna. Bajja ne bagamba HK Media ogitunda ssente mmeka. Naye togitunda, otherwise tunaalagawa. But this is for abantu abalina bye batunda.
Okay. Yeah, muntegere bulungi kyonna kyotunda kitambula. Okay. Okitegere. Okay, anangere ekikebidi atenga aba Hoopla Tourism batuteekamu ku ssente ebiseera ebyo bakugamba nti bo bakola visa bakola tickets atenga bakola ne Dubai tours wonna wooli essaawa eno tuli mu lockdown naye ate basobola n'okuyisa Kenya n'obeera ng'otuuka bulungi nnyo ate nga bakuyambako ne mu process eno ey'okunoonya omulimu beera ng'okubako ku ssimu awo gy'olaba ku screen yo ate okubeera ng'omanya ebisingawo. Okay, product kyendala esembayo oba esooka taiti nga saamulabye gwe twasoose ate siripale ono siripale tulina Forever Waters ono abakyala be bayita abannabukalu kati omukyala tewandirinze kutuga abakyala abamu bagamba osooka mutuga okubaako kyabaako so omukyala wenna olina okukozesa ebintu nga bino eno kano ka Forever tukakozesa omulundi gumu thats oli bubi tukuwa kano notererera ddala okanywamu okozesa lumu mu bulamu bwo Adija lumu in your lifetime. It's a full dose for once in a lifetime. You don't need to take it again. Then nobeera ng'okozesa just normal supplements. Kano kakuyambako okugula ensekezo, okutereeza amazzi go gafiltalinga kubanga abakyala abasinga bafulumya amazzi agawunya. Bannange naawe ebyaddala abakyala ffe tufunye abaana abalenzi bangi nkambe Adija twakola research n'ofuna omwana n'agamba nti oyo naye naddukayo lwa nsonga tugamba n'otambulira mu kuswala so twala kano abamu bagamba nze nina amazzi naye kyolina okwebuuza amazzi ki g'olina waliwo abatufukira n'essusu abaami beewuunza nnyo abaami nabo beewuunza nnyo teweka masusu jangu otwaleka Forever Dose okanywe asobola okuvaayo ng'ebintu ensonga ziri zigenda mu maaso asobola Adija owakana ki abaana balina talenti avaayo but ng'onywedde agundi akantu kaneeno no clearing no filtering squat yo nebeera different from your urine squat tebeera na smell ya urine ebeera ka odda kubanga eva nayo mugundi naye nga tebeera na odda ya urine ate odda ya squat tewunya kutiisa omuntu ayinza n'obutakitegeera nti awunya era abantu abasinga bagamba amazzi ga squatting tegawunya gayina ka odda naye ka odda kabeeramu just urine particles entini naye nga kaba clean gwetidde naye specialist bulala ebintu bino wabiyigira wa Jackie ebintu bino Adija nakugamba mu interview yaffe yakomawo nti nakolako ku TV nga connecting omukwano so since I was connecting people to love abantu bajjanga banje wange nga tebetaaga advice about certain things so kyampa amaanyi n'amagezi agagamba kange nefune ka certificate mu bintu bino wenamala ofuna kintu kitadde ku level ndala abantu abamu ebintu babijjira ddala eri wabeerayo bajjajja and all that anti kati nkugamba wenamala ofuna ka certificate ate nenfuna era abansaba products nga omukansolinga naye ng'olaba breakage ya marriage oba ya relationship ye weeva bintu bitini omukyala mu buliri tali fine nonoonyereza waki toli fine mu buliri agenda okugamba nti ze munange siringa bakyala balala ebintu ebyange byamaanyi byaki so I had to okunoonya abasenga ate abakugu mu habozi ne babeera nga bateekateeka eddagala kati kakikana akeeru kendaba kati ono kye tuyita instant water olina woogenda ku kadeeti tobyetegekekedde toli mu feeling bulungi stress nnene ng'onywamu akakopo ka caayi ng'onneebaza oluvannyuma onywamu bunyi kakopo ka caayi ng'onneebaza oluvannyuma nga deeti egenda bulungi abakyala kantu kakano keerubulu kiki kino Jackie glucose nedda it's not glucose
Adija newe nakigamba tojja kifuna ebyo byebyama byammwe abakyala olwaleero tuzate tubeere nga tubiyitamu so bw'oba oli mukyala bambi teweetya teri agenda kukulaba ng'ojja dduka Misinde ojje ku business bay ebeera Prime Tower level 27 onoonye Jackie ate omukubireko ku ssimu abaami mujje babakoleko kubanga abamu babeera balwadde ne infections zino bambi abakyala togamba nti notinze ndi mukalu nedda ne infections zino eno so kyafuuka kya bulijjo ebintu bye tulya osiba ku mulimu esi nekuyitamu n'olemererwa okunywa amazzi olw'okuba toyagala kugenda kufuka buli kiseera so n'obeera nga obeera dehydrated naye ng'ate ebintu bineno bya bulijjo so beera ng'ojje wa Jackie African Hubs ate abeere ng'akolako ng'oli wano Dubai so kati products ziweddeyo products nyingi nnyo lwakuba sigenda ziraga zonna but bw'oba olina obuzibu bwonna abantu balina ebizibu nawadde nkugamba ku lack up abantu gye bali eyo nga buli kyokola kirina we kikoma sente zo zikuyita mu ngalo gw'osaba emirimu obadde mu Dubai for 1 year tofunanga mulimu onoonya mwebali bangi n'agenda ne mu overstay naye nga talina wadde amuyamba nga toyina nawadde ne gwogambye nti mpaayo yes tagibikola ebyo biba bisiraani ate tebatuzaala nabyo wabula tubitomera butomezi ya abantu baffe abatubeeramu obeera n'omukisa gwo ne bagubba so all those issues spiritual issues come to us tujja kuba tukuconnectinga ku bantu abatuufu abajja okuyamba eddagala tulina eritandikibwako but ekintu ekiba kiri beyond us of course tubeera tujja kusindika ewabakulu bo bakuwa solution nga teweetaaga na kulinnya nnyonyi kugenda Uganda wabula nga bo bajja kisootinga ku ssimu batubuulire kye tulina okukola era bakuweereze ky'olina okwetaaga through African Hubs International. Sente ng'okola nnyingi nnyo mpa ku ssente ajja ebintu bino tetwabikola kukola nnyo ssente wabula twabikola ffe tweyambe ne bakwano baffe kubanga it's very weird to be with a circle of your friends who are failures nga gwe wekaweka ali successful tebinyuma ntegedde Jackie. Okay guys, we are not going to take so long. Today I've been with Jackie Nakate and of course he's an African Hubs consultant. I think she's a consultant for jobs and all those things. Counselor. Byonna biri kiki kyatali Jackie abingi bestali gachi nze si operating abantu siri musomesa siri lawyer siri pilot but nkola ebyo byempulira nga muntu bisobola binyamba biyamba n'abantu bannange ate nga mbyagala ku mutima. Yes. Okay, so kati ebizigo bino byemutunza abantu kansubirete mbitunza bannayuganda bokka mbitunza abantu ab'enjawulo so mukola deliveries eri eddagala lino? Yes, tukola deliveries tuli international Adija so we do deliveries in all countries kisinzira woli woba outside UAE tukozesa DHL then woba inside UAE tukozesa Banana Express. Wow. Ekintu kimu kyotanyonyodde mulimu abaana bazaalira wano abaana nga betaaga ebyogero n'abaana mbakolako of course ajja nagambye ekintu kyonna ekikwatagana ne African Hubs oba obutonde ekyo kyo mukitulekere just call us ogambe banange Madam Jackie nina obuzibu bwebuti nebuti ndi lubuto ngenda kuzaala nina okumenya netaaga kumumbwa netaaga akanguya ebbumba olirina buli kimu tubeera nakyo zegobera osoko kuwa kubumba njagala nnyo ebbumba yadde nga sina lubuto ngenda kuwa so utakuwa yagala omwana we ali kusomera wano obwongo buli ddaala oyagala mushapeningako all those things tubiyina Adija. Alright, kati abantu bawe ku details zo bakusanga wa enamba y'essimu and all those things. Okay, namba yaffe eri 05 munsonyi ogisomera wano eri +971 52 952 4191 plus kye 271 52 2 41 41 41
91. Okay, enamba ya Jackie eri plus mwenda musanvu emu 52 mwenda 52 inya emu mwenda emu obeera omukubira ate n'omufunirawo bulambalamba obeera okubira African Hubs International ne bakuyamba sinza agikwata waliwo agikwata but if ekizibu kyonna etaago kiyingiramu of course nja kiyingiramu so tokuba simu ate ku African Hubs osaba omulimu. These are two companies za njawulo mikwano so ayagala African Hubs enamba gy'oba okubako eri enamba yaffe eya JICC yo ya JICC ajja nsonyiwa okwogera kano naye nga njagala okubagamba ssaawa eno JICC eri mu recruiting abaana ba landscaping bye bitya bano aba leveling gardens tuzimanyi abalimi no saabalimi like compounds abaclearinga compounds abasimba ebimuli abateekamu buno butapu wa fountains balina kuba balenzi bokka so akasente kalungi basasula akakadde kamu emitwalo 10 ate nga mukola essaawa 9 zokka ng'ate mwezi essaawa 9 olinamu olinamu essaawa emu ey'okuwummulamu olinawo okusula wabwereere transport wabwereere ate nga bw'oba osazeewo n'ogamba kankoleyo essaawa zange 2 buli lunaku eziri extra oba osobola okugwera mu kakadde kamu 8. n'enamba ya JICC nabo gibaweere ddala kuba ate balimu okunsumbuwa. Enamba ya JICC eri 05 plus 971 52 99 203 86. Kati complaint jenina gy'oli eri nti essimu tokwata ssimu obwabbize buno bwakuyitirira message WhatsApp Adija omukyala ataddamu abaana bano bayambi otya Jackie? Adija kati nga olaba office yaffe wogirabye eri very busy tuyingiza ono tuyingiza oli so sometimes abaana tubagamba nnyo bw'oba otadde ng'ovuddeko African Hubs kubanga oyo akwata African Hubs yekwali sawa 4 gwe mulimu gwe naye bw'oba okubye essimu ya Jackie tokuba nterako message ate to recording typing it's very easy for me okulaba typed message gyebaleko Madam Jackie njagala mulimu weguti nkoze ntya naye omwana akola ka recording nga kaddakiika 9-10 ogenda okumalirizayo kimala for real ng'okyerabidde kiwatandikiddeko so mikwano abampeereza message ku JICC mbeegayiridde bwegayirizi temunyigira kulwawo naye ate nziddamu kyekituufu naye mutypinge muwandiike ensonga nange kijja kunyanguyira okuddamu nga wensomako ky'ogamba ate naawe tukwanguyize mangu obulamu. Yes. All right, that's very nice. Mukola deliveries across UAE oba ne musendala? In Dubai it is free delivery. Woba oli mu Dubai mwennyini tukuleetera ebyakabibyo bwereere. Woba oli mu London tukozesa DHL, woba oli in America, Chicago, Massachusetts tukozesa DHL. Then abantu abali China, abali other countries we do use DHL. N'abali e Uganda nabo tubatuusaako ebyakabi through DHL. Then abali Abu Dhabi, Sharjah biki tukozesa Banana Express dirhams ziba 25 zokka eza delivery. Tulina bannyinaffe bano abakola kubo wano obamanyi bulungi nnyo abaana abo ebintu bino birina engeri gye bibakoleramuko kubanga babakwata enkya n'eggulu nga omanyi nti omulimu si mwangu abaana abo bo bayambi otya kuba nabo bajja kukola ssente kitegeera tetupromotinga mulimu ogwo of course naye omuntu oguyingiramu abeera alina ensonga ze so nabo tubayambira ddala nnyo. Bannange gwe wena tulabira side eyo mwena abali awo mu Omaani abaana bali e Qatar abaana bali awo
Bahrain mwangambye mbatumireko abaana balabira mu America mu London mu Uganda Masaka Mbale Kampala Wandege buli wamu mwenna bambi mwebale nnyo ebera HK Media Hadija Kigozo kutusaako obulambo omuntu wali ku kyeyo tuli Dubai bannanga ate nga wetusinzira okuweereza olunaku olwaleero gwe wenna atulaba okola kyamaanyi nnyo kyobeera okola just nyiga akagambako ka subscribe bw'oba oli ku YouTube okubeera nga joininga show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera nga likinga page ofollowinga okubeera nga joiningirawo ebera HK Media Hadija Kigozi subscribing leero